nga bulijjo tuli ku Beg TV ensonga mu ddiiro. Sabbiiti basajja bagudde mu bintu. So Mwanga Kivumbi kati ye Vice President Buganda ow'ekibiina kya NUP. Tumukulise. Nabutambala. Akulike. Sajja nno yatobye n'ebyobufuzi. Kuviira ddala Makerere, wuyo UID. Si gwe gufo okuggyako ekifo kya Parliament. Si gwe gufo gw'omukulembeze mu kibiina gw'asoose okutuukako obunene. Abadde talina nnyo mikisa mingi nnyo mu bibiina byonna gy'abadde kugenda mu bifo ebyo byawaggulu. Mu DP Samulirako nti ye president oba mumyuka. Ng'ate atoba. Tutunulire Mwanga Kivumbi, musajja mujagujagu, musajja muyivu, naye ekibiina kya NUP essaawa eno ye mukulembeze gwe kibadde kyetaaga okudda mu kifo kya Mathias Mpuuga. Neyanziza kibalizi musibye mutya bannaffe abatwala ku Beg TV. Mwebale kwekumira ku Beg TV. Mwebale natuwagira bulijjo ne mulaba ebintu content waffe. Tubeebaza nno mwebalire ddala. Nze Kyeyune Noah. Okuddamu ekibuuzo kyo mu ndaba eyange, mu ndowooza yange, Mwanga Kivumbi ekifo akikoleredde, abadde alookalooka, kankozesa ekigambo ekyo, abadde alookalooka nnyo mu kibiina bw'obadde omugenera ng'omutu omulaba. Alookalooka, awalirira kulookalooka. Yomubiri okuwalirira n'okulookalooka abeeko. Omuntu alookalooka yo yeeyagaliza oluusi ebitali bibye. Yeeyagaliza okubeera mu kirungi. Bagamba ko bw'alaba ekyokulya alookalooka. Aba yeeyagaliza okubeera mu kirungi. N'ekyokulya kibeera kirungi ng'omuntu ayagala akifuneko. So finally okulookalooka oba okukozesa ekigambo ekyo kuzadde ebibala. Kifo kinene mu kibiina kyonna okubeera omumyuka w'omukulembeze wa nawe oba otunuulidde entebe kati tusuubire ye tebaamwekengere. Asimanyi oba n'oli baamwekengera naye kyemanyi nti owa vice president wonna ebyafaayo byaffe byonna bitulaze nti nno buli atuuka ku kite ate olina okukendeeza mu kutta bigere. Wandibadde odduka nnyo okulaga mukamawo okulaga nti no naawe oli kyasobola okisobola naye ate wano mu byafubuzi affe wano mu Africa oba mu Uganda olina ate kutta ku bigere, tolina ate kulaga nti gw'omyuka ate osobola okumusikira. Tolina kulaga president nti ate oli mugezi. Ate oli mugezi. Kiri mu bintu bingi nnyo. N'abawagizi tebalina kulaga nti ate kwagala. Ate kibalizi kireka n'okirabira mu byobufuzi byokka. Ne mu mirimu gyonna gye tukola. Abantu abali mu mirimu naddala nga balina bakama baabwe bamuteekako omumyuka emirundi egisinga tebabalekera na buyinza. Bonna balowooza nti n'abamyuka babe bano basobola okujja mu ngatto zaabwe. Oli ogenda n'okugenda okuwummula. Agenzo kuwuna ko eroza asigala akuba essimu ekyo nga sikirabye nga bwe kyaba kiba kitegeeza ne bewaleseewo bwe banaakola omulimu omulungi bajja kuba waana ate bakulabise. So kiri mu byabufuzi byokka naye ye Mwanga Kivumbi tumukulisa okusinziira ku kumanya kwange bwe baali balonda obukulembeze bw'ekibiina kya NUP obwasooka era bwe baali beegatta mwalimu enteeseganya. Mwami Mpuuga mu mivuyo gyabwe gino gye babaddemu ebbanga lyonna babadde bakimuteekako nga abamu bamugamba nti nno Kyagulanyi yakuwa. Mwami Mpuuga naye ng'abagamba tebampa buwi twaliwo okukaanya waliwo we twatuula gw'otusingako ku kino kwata lino gw'otusingako ku kino kwata lino gwasobola kino so tewaliwo okuwa wabula waliwo okutuula ku keeki ne tugisalaasala. Mwanga Kivumbi asobola ekize mu ngeri ya mwami enjawulo eyinza okulabikawo okusinza ku bibadde byogerebwa ku mwami Mpuuga tebampa buwi kati ate ye mwami Mwanga Kivumbi bamuwadde buwi. Kakati yetajjako kino ekigambo kino ekya nti omusajja ye yakuwa mu kibiina kye atajja kuba yetasobola kukyejjako kubanga ku luno bakimuwadde buwi. So ate ye Mpuuga abadde asobola okyejjako kubanga yakugamba awe twatuula mu ntandikwa twasalaasala busazi keeki yaffe buli omu n'agabanako okusinziira ku abadde nga badvancing ensonga ne bagamba omusajja ye yakuwa bwe wayingira mu kibiina kye n'agamba n'ekibiina si era nga n'abalala bagamba nti okusinziira ku muwendo gw'ababaka Mpuuga be yaleeta kyali keeki kye
nti okusinza ku kekijira yasuubiza kubanga mu ba vice president sibonna ababaddeko ye ebbendo ye mwava ye kumpi lyajja lyonna oshegera nerigatta ku kibe naye bw'otunulira omumyuka w'omumambuka talina gwe yaleeta okujjako omu Eastern Mwami Nambeshe ye yajja Oweri Mwankole omugenzi Oweri Mwankole talina kyeyaleeta okujjako Mwami Mpuuga ne Mwami Nambeshe Muwanga Kivumbi tayolekedde olusozi gambalagadde okukuuma obugagga bw'ekibiina Mpuuga bwe yaleeta be bakola parliament n'ebifo byonna. Simanyi abamulonze balina ensonga zaabwe era nabo bamaze okwetegereza naye nze okwawukanako mu ndaba yange mwami Muwanga Kivumbi wava waliwo constituency kumpi 2 woman MP kyogala bulinga abantu bakoze balina kye batatunulire nze nga bwendaba saagala kumanya ebibyo singa obadde ggwe nga gwolonda vice president nga nze wandibadde obeesinga ku nsonga singa nze mbadde mwami Kyagulanyi oba ekibiina kya Nuupu nga natunudde ebintu nga bino nti kati gwempa agenda andeetera singa mugamba kuyuuya kunyeenya muyembe emiyembe alina emiti emeka mu kibanja kye the constituency nti kati bwe mba tugenda kutunda miyembe nga twagala miyembe mwami Muwanga Kivumbi alina emiti 2 mu kibanja kye n'ogugwe okw'omulujja wadde gibaze naye bwe tunanyinya kunaavaako ensawo 50 ze twetaaga nti nganze nga tugamba kati kanoonye omuntu ali mu kibanja anajjuza ekibeera kati Mwami Mpuuga kyamwangula kubanga Mwami Mpuuga yaduumira okuviira ddala region eyo yonna yagiyuuya yonna kumpi n'agireeta n'agikola ki kakati obusobozi bwa vice president bwandibadde butunulirwa nnyo okusinza ku bwasobola okunyeenya nti asobola okukonvinsinga atandikira eyo gyali mwami Kivumbi ne bwakuleetera constituency 2 era ey'omusango aba takugasseeko kinene aba aleese ezo 2 nga zike naye nze singa ngobwambuliza singa mbadde ntunulira abantu aba vice president nga mbanoonya mu bifo nga 3 mbadde ngenda kutunulira Masaka noonyeeyo region eyo ngiteekemu vice president ngamba mu bakandidate bange actually nze ekitegeeza meya w'e Masaka yali akyeyagaliza nze Muwanga Kivumbi bakandidate bange abadde tagenda kubeerako ku vice president kubanga twagala babaka mbadde ngenda kutunulira omuntu asobola okomandinga Masaka kubanga ababaka bayo bangi nanditunuliddeko ku side y'ebbendo ly'Emityana awo Nakasanda omuntu awo balinawo obusujju kubanga olinawo Mityana municipality olinayo mubaka olinawo Mane MP owa Mityana olinawo wa Busujju owa Kasanda ate ne wogenze Kibogero yali eri kumpi kakati nanditunulidde omuntu awo asobola ovuga awo nanditunuddewo nembeera nenoonyawo nawo candidate neŋŋamba kati ne bateeka ku minza nengenda mu bbendo ly'e Masaka manyanga Luweero kubanga nawo baakuwa oba ne Wakiso nti mbala nti singa omuntu we Wakiso constituency z'omwe kubanga Wakiso erimu Nansana municipality erimu woman MP owa Wakiso owa district erimu Kira erimu Busiro 2 erimu Busiro North ne Busiro East kumpi waba wayegenerabidde ezo zonna kumpi n'Ekyaddondo n'Ekyaddondo yonna nyiiza omuteeka mu constituency okokota Kyaddondo n'okokota Busiro ne Kampala era tomubeera wala kati awo olwokuba nti nno oyo naye alimu abantu bange awo nawo mbadde ngenda kukwata nandironze omuntu okuva e Wakiso nenondo omuntu okuva Masaka ne Luweero nengamba kakati wano ani ngentandika okunoonya nti luli twava Masaka ani asobola okundeetera tuvudde Masaka tuze Butambala akuleeterwa babiri
tasobola genda ku mobilizinga Masaka yonna mwanga tebagikulimba bitwerimba bwerimbi naye tajja kugimobilizinga tagisobola tagisobola so simunafuya bino byebigenda okutuuka kubanga lwaki nandigenze ate nze nandizeeyo Masaka omanyi lwaki kubanga nandibadde nabategeera mobilization skills nandibadde namanya mobilization skills za Mpuuga nti kakati ate ono yanjawulidde mu kibiina n'olwensonga eyo w'amaanyi asobola okumobilizinga era kati ku lubimbi lw'e Masaka Mpuuga ayinza okuba ayangu kubanga kati alina amaanyi agaconcentrating ewe kati nze nandikutte mu Masaka omwo nenoonyayo omuntu ata rival wa Mpuuga mukyeva oba namayanja but rival bwe yandinyenyeza omuti ku babaka oba 8 oba 9 ne bwe yandindeeteddeko 5. Tutunulire Muwanga Kivumbi abadde ssentebe w'akakiiko k'ababaka abeegattira mu kibiina ekyo abava mu Buganda Caucus. Kati tumugasseeko ekifo ky'omumyuka wa president. Omugugu tubadde twabanga ogumumenya ogwa Caucus. Kubanga twamulaba ogwa Caucus gwamulema saagala kugamba nti no gumumenya gwamumenye gumumenye gutya nze kunze kati eno ndowooza yange Muwanga Kivumbi we yasenga okuluzingira mu gundi kwe kuba nti Caucus eya Buganda Caucus gye yali akulira mwavaamu yatandika okweyabuluzaamu ensonga za Mpuuga zajabuluzaamu yenga yenanyini Caucus bamemba baba Caucus mwe mwava nabe ate n'asayidinga naki n'afuna oludda mumemba wa Caucus bategeeza wali oyagala awakanye principle anti kati wano ensonga ne balaga neutral n'abamu basirikira ddala kino tekyetagala na kusirika yalina okubayita naga kankitegeere kankikolebwe nti memba wo nga wa Caucus osooka ekibiina n'okiteeka wali ne tusooka n'okulembeza ensonga za Caucus kubanga ate gwe bakulaba mu kaliba waliwo omubaka Katuntu bwe bamubuuza ku bintu ebyo yabagamba naye nze nina akakiiko kenkulira so nga ate ensonga zino zijja kujja mu kakiiko ako kati bwempa oludda olwaleero singa ensonga ezimala zijja mu kakiiko kange nja kuba nawadde oludda ye tezaali zazaake na zino era eza Muwanga Kivumbi eza Mpuuga sisobola kuwaludda kubanga zisobola okujja mu kakiiko kange oyo nno yayogera kati Muwanga Kivumbi wantuuseko ekyo nagamba bano bonna bantu bange bwe bagamba nti yalya n'abagamba nti yalya bonna ba Buganda Caucus kati sisobola kuteekinga side kati ekigezo ekyasooka ekyamujjira oba okitegeera ku bammemba b'okufunamu olunyanfa yakigwa kunze sigambye nti kunze yakigwa n'atuukira ddala ku ttaka kyamulema okuvaamu ekyokubiri kyeyagwatoluma saagala kati nkulaga mobilization skills nga bwe zitasobola kunze nga bwe zitasobola kulya Buganda kusensera wali n'aleeta amaanyi gano ekibiina kye geetaaga ekikozesa ekyokubiri kyali yaleme okumobilizinga ku tteeka ly'emmwanyi Coffee bill ekisooka yajjukira okwebikanga bukedde n'alyoka agamba n'abantu nti nze nzekka ateekeddwa okwogera ku nsonga eyo n'agoba banne mu nsonga eyo ate n'alemererwa n'okumobilizinga ab'ekibiina ekirala ensonga ye yali ekwata kuga n'alemererwa n'okumobilizinga ab'ekibiina nga bava mu so kati ebigambo byonna ebi kati kunze ebyo ebigezo bibiri kunze byamulaga nti mobilization kati ekifo kino okukimuwa kunze kyekibiina tetukirinamu kontro be bamanye ebintu byabwe naye sirabawo sinnalaba mwami Muwanga Kivumbi nga aggusa obuvunaanyizibwa bulungi obw'ekifo eky'obumyuka bw'omukulembeze so nga tulabako abasajja baali abeenaabemu nga bakiwanda bakikwata nno ki abasajja nga Ssenyonga balina naye ebyo nze nga nze ndi ntunulira Muwanga Kivumbi n'obusobozi obubeera vice president wabwa n'okumobilizingira ekibiina kya National Unity Platform mu kiseera kino ekirimu
ekitandise okubeera fragile kifuuse nga glass tekikyali kya plastic. Muwanga Kivumbi tumulabye era nga bogamye mu nsonga ezo naddala ku nsonga za Mpuuga nga alaga nti ali nnyo ku ludda lwa pulezidenti w'ekibiina okumuwa okulembeze badde bamusiima. Ekyo nakyo mwekiri tosobola kubanga saagala kwogera naye ndaba nti ndowooza yange si kyekituufu. Kyekyo nasookeddeko nti akikoleredde awaaliridde nnyo awaaliridde ataddewo omubiri mu kukifuna kyentegeeza. So kakati saagala kugamba nti omanyi nze ate era njagala nnyo nze njagala nnyo n'omuntu asiima era omuntu bamusiimeko olwekyo nti alwanya afune amanyi ge gataddemu simunenya kubanga akirwaniridde akifune tekirina buzibu bwe baba nga bakimuwa nalwekyo lwali ekyo nga bakimuwa lwa kubeera loyo it's okay nakyo mu byobufuzi nakyo gyekiri. Tusooke twebaze kuba tuwa ssente tulyoke tutundikira ensonga eno. Twebaza abantu baffe abatuwa ssente Stanbic Bank batukola bulungi batubeereza Ujjanani Schools Bombo Kabalagala ebibuuzo binaatera okudda ebya primary bane ku secondary abantu baffe abo temubeerabira omwana bwe tamutwala Kabalagala mutwale Mmengo. Tuyina bannaffe Abafiyego Sefa Organic mukwano gwaffe nnyo owekitiibwa omusajja oyo yabeezaawo nkoba za mbogo owekitiibwa Mulwana ojjange nno tumwebaza yeebale tuwagira ne bannaffe abasite sites tetujja beebale nnyo n'abalala bajje ate nammwe abagenze ne mugula ettaka mu state sites nammwe abagenda mu Sefa ne mufuna eddagala mwebale bwe mugula eddagala naffe nga ssente tufuna Beg Media ng'eyimirirawo kulika nakulabira bangambi kati oli reporter wa parliament Beg Media egenda n'esaka amawulire mu parliament twagala okugaziwa tugaziyeeko kumanya kwaffe ne ku ndaba ne ku nkola yaffe ey'emirimu kintu nga mu kigaziyiza tubeerewo omanyi media house yonna oteeka okusimba waliwo amasiga ngali ya parliament esiga ng'esiga eddamuzi muteeka okulaba nti mugendayo ne munyweza okumanya kwammwe kati tuli mu kwogera ku Muwanga Kivumbi nkyogera musisinkana obimubuuze ye nga kati ebintu ebyo birungi nnyo era esiga kkulu nnyo kirungi nnyo ne tutandika okugendayo okusakangayo amawulire ne tutawuliranga amawulire. Kale tukube tochi mu dakiika mu 2 nga tumaliriza tulabe obukulembeze bwa Muwanga bwe butuyingiza akalulu ka 2026 ko tujja kuba tutya ko kajja kuyingira bajja kuyingira ne katala dene lyalina lyayolekera tunalaba Muwanga nga akomezaawo ababaka Mpuuga bonna be yaleetanga naye mwali tetwagala tumulamule kati naye katumuwa obudde omwaka akyalina mulamba banga omwaka akyagula katumuwa obudde nga twewe bitambula abasajja batambuza ebigere wali be balamula anaasobola obbawuliriza kati ekyo kyekizibu oluusi kizibumu kubanga abantu nga okusalawo okumu kugendera kuba buli muntu nga ayinza okukaluubirirwamu era nze nga nze fallout ye ne bakama be n'ekibiina eyinza obutalwawo nnyo kubanga naye musajja mugezi ayagala okutambuza omutwe gwe tayagala nnyo mulowooza tayagala nnyo mulowooza alina omutwe gwe ekituufu kuye kyekituufu era ye bw'aba asimbye bw'ati asimba so kanaye katukiwa obudde katulabe gye kiggweera kubanga abasajja bonna babayitako mu nkoba za mbogo abasajja ba UYD abo si bantu nnyo bakulowooleza nnyo kufutyanka abo kulowooza nti onoobateeka mu nkwawa zo si bebo era nga kyekimu ku bisinza obbaleetera obuzibu mu bukulembeze kyenkugamba si bebo omubaka Nambooze nze nange nali manyi ge banaalangirira ate muno ekibiina balina considerations nyingi ze bakozesezza ne tugende n'oyo birungi ki ebiri mu muntu okuba nti olwaleero ye president byafunyemu
okubeera vice president kinene golo okiikirire president watali okola emirimu gye okubiriza enkiiko okola okusalawo so era olaba mu nkiiko era ezimu ezagoba mwami Mpuuga era zasalibwaemirimu gyo yibeera mirungi okiikirira omukulembeze ebweru obitambula nnyo okola kibibeeramu era nga omukulu watali gwobeerawo. Waliwo statement gyenzijukira omusajja we bamulonda kubeera chairman wa Buganda Caucus yagamba kakati nyingidde ati ndi munda ntuula ku lukiiko olusalawo. So teri mukulu atafunamu. Kale nno tugenda kuba tugenda maaso n'okugoberera ensonga z'ekibiina ky'abannaffe abannu wano ku bibiina byonna ekikulu nnyo. Emyezi egiyisenga 12 babadde nnyo mu mawulire tebeewalika babadde balina okuva ensonga za mwami Mpuuga lwe zaasembera babaddewo nnyo nga bajja nnyo tubadde tosobola kubeewala era bwe twali tukola amawulire agaggalawo agawumbawumba bwe twali tuleetinga ebibiina nga bwe bikoze ku y'amawulire nopu ya soundinga nnyo kitegeeze gutandise bulungi.